soko manye system yaye ekola etya. Ekyokusatu soko manye obulambo buyimiridde butya. Obulambo buyimiridde butya kintu kikulu nnyo, obulambo buyimiridde butya. Soko manye ngenda okugenda ebweru nina family sina family gende ka Uganda. Nchidda musoko manye family olina family wajona olina family Uganda bato olina family. Olyoka omulonyi omuntu agenda okukolera ku bintu by'okutambula omutuufu akolere otambule bulungi ogende ng'omaze okukola ebintu ebyo. Lwaki kugamba ebintu bino? 1. Bannayuganda bangi bwa balokawo ekyokufuluma eggwanga tebafaayo basooka kufuluma bufulumi. Bwe batuuka gye batuuka bagenda okutuukayo ng'embeera ebabijjiridde nga takyasobola kudda Uganda nga ne gyali embeera emukwatiridde ekivaamu kweteeka mu mbeera yakweryamu olukwe bewoosanga abadde mu nsi zaabulayo emyaka 23 yeevaamu ye kennyini olw'ensonga nti yasooka kubala kintu kikyajjamu. Kale ngenda kugamba nga tonnakola nsobi yonna sooka onoonyereze otegere wajjolaga. Ekisookera ddala buno obaka njala bugenda eri abaana abalenzi obasajja bannange bw'oba ojja mu diaspora making sure nga Uganda toleseeyo family. Bw'oba ojja mu diaspora okukola making sure nti Uganda toleseeyo family. Then ugoleseeyo family yebeera ekintu ekisookerwako okutambulirako emirimu gyo gy'okola n'obugumu bw'olina mu diaspora. Bw'oba tolina family making sure nti osooka kukola kye tuyita okubala okukola family mu diaspora mu nsi mw'obolaga olw'ensonga nti bw'otuuka mu nsi z'amagulu meeru ebyokubeera ne family bikyukamukko okusinziirako ye mulabe wammwe Uganda oba waffe Uganda bikyukira ddala. Lwaki? Mu diaspora mu bazungu gw'omusajja toyina kyoli nkugamba toyina kyoli otoyina mugaso mu nsi ezo. 1. Omuzungu asinga nnyo okw'ekitiibwa omukyala kannamundagi n'abaana abato bebasinga okuwa ennyo amaanyi n'obuyinza. Nkiddamu omuzungu awa nnyo ekitiibwa ebisolo awa nnyo ekitiibwa omukyala n'abaana. Gw'omusajja tolina buyinza just bakweyambisa bweyambisa kukola by'olina. Ekisookera ddala gw'omusajja bw'ogenda mu diaspora okukola making sure nti empale yo zipu yo gisiiba oba togenda kwetaawuluza. Kubanga kasita okola ensobi n'ofuna omukazi n'omufunisa olubuto eyebeera ATM. Lwaki? Bwebeera ATM efuuka etya ATM? Wano mu Bulaaya buli muntu yenna azaala omwana ng'omuzadde mukazi olina okulabirira omwana oyo mpaka omwana lwakula naye n'atandika okweyimirizaawo n'olyoka omuggyako engalo. Abasinga onnyo bagamba ekigambo kye bayita child support mukitegeera. Child support olina okulabirira omwana oyo nga ssente zo z'okola ziva ku musaala gwo direct ne zigenda ku akawunti y'omukyalo oba ey'omwana oyo ezigenda omusapootinga. Ate ssente ezo bazipima okusinziira ku musaala gw'ofuna. Ssente ezo bazipima okusinziira ku musaala gw'ofuna okulabirira omwana oyo. Kati gwe muganda wange avudde Uganda n'engalabiyo nga tomanyi sisitimu bw'ekola onyumira nnyo okusumulula empale wali ne batalina gisumululira n'otandika okubiigwera ng'obiikabiika ewantu. Ojja kwekanga nga toguze wadde ekijiko ekitabula sukaali ekyettaka oba okwekulaakulanya e Uganda ng'ekizibu kibadde empale butagikontrolinga ng'olowooza ebiri e Uganda bye biri ne mu bazungu. Ebuzungu kasita ozaala omwana kikkakatako olina omulabirira mpaka kuwulira bubi. Bw'oba tokikoze kiyinza n'okutwaza mu kkomera oba okukugisaako buli kimu ky'olina mu bulamu bwo n'osigala ttayo n'ogenda ku street. Kale nga tonnagenda kulinnya kusaba visa kulinnya nnyonye. Sooka gwe musajja munnange sooka weetegereze. Nabagamba mu nsi muno ky'olina okusooka okumanya nti omukazi olumozaala ku nsi abeera ne added advantage mu bulamu bwe gw'omusajja gy'otalina. Omusajja otandikira ku 0, omukyala atandikira ku 50 okuba n'emikisa mu nsi yonna. Kati gwe toddira 0 chances n'ozizannyiramu ng'olowooza nti otegera nnyo okusinga abaliyo kubanga e Bulaaya amateeka gakola nnyo era ga protectinga nnyo abakazi okusinga abasajja. Nkiddamu e Bulaaya amateeka ga protectinga nnyo abakazi abaana n'ebisolo okusinga abasajja. Abasajja temulina mugaso mu Bulaaya. Kekabadde akalowoozo kaaliro sooka omala okukola save ku biki by'ogenda okukola emyaka gyo gibalansinga by'ogenda okukola bitegeera then ojja kuba otegeera bulungi nnyo ekyokukola. Kekabadde akalowoozo kaaliro. Tugenze ku kigulalogi. Ekigulalogi kya leero njagala kigende eri buli comrade yenna ali mu struggle naddala ng'oliko social media platform zonna okola live videos oba bakukyaza
oba okomentinga oba osharinga ekigwaro kijjala kibaweereza nga nkijja muki ekigwaro gikino ngenda kijja mu lugero lugamba nti obutamanya tebukugisaako musango obutamanya tebukugisaako musango wattu bakomredi bangi tubakubiriza nnyo okujja ku mutimbagano kwogera ku nsonga z'eggwanga era omulimu badde mu bukoze naye mulimu abali mu struggle nga tamanyi kituufu kikyabaleeta nga tasooka kwebuuza ku mutwe gwe oba engalabiye ffe gye tuyita omutwe kyeŋŋenda okwogera kisaana okwogera oba tekisaana kwogera. 1 buli lwokwata essimu yo ng'ogenda okukola vidiyo sooka omanye kyeŋŋenda okwogera kikola makulu oba tekikola makulu. 1 ebiseera ebisinga wandiyagadde okukola vidiyo ng'olowooza nti kyokoze kirimu amakulu naye amakulu oluusi gabulamu. Lwaki? Olunaku olwadde lwakusatu nazze ne nkola vidiyo ne mbagamba nti nze okusinziira ku ntale zibadde ku social media sigenda kuwa komenti yange yonna olw'ensonga nti nzibadde mu myaka 6 buli kimu nkimanyi buli kimu nakyogera bali mu revision wabula ne mbagamba nti ngenda kukolako personal comment ng'eri emu just recommendation. Lwaki nakoze recommendation eyo nga ebadde in terms of comment? 1 njagala oyina essimu yo ey'obuyonjo gye tuyita smartphone ogende ku Gola Moses otekemu ekigambo the qualities of a good leader oba ebisaanyizo by'omukulembeze. Qualities of the good leader oba ebisaanyizo by'omukulembeze wenasinzidde okukola akatambi ako wabula wenakakoze bakomredi amba bakasazeyo tebakavudde gye katandikire ne bakasalayo ne bakakozesa bwe baagala ndeeba nti mukakozemu challenge awo ne munvumiramu nenze okunvuma nabagamba tekina kikigenda kukyusa ku bye mba njogedde kubanga endowooza yange si yo twawukanya endowooza ne mu bikolwa ne mu byogerwa kati gwe eyakoze vidiyo n'ogikozesa ku lulwo ng'olina kyoyagala okuyisaawo naye yagikoze ng'onvuma njala kugamba ekigambo kimu olunaku lumu kwata vidiyo osooka ogiwulirize gyevudde yonna ennamba olyoka okole comment naye gwe tewategedde lwaki nakoze akantu ako nojja nogisitiikingamu ate n'otandika kuvuma munandibadde soogera nina right eyogera olw'ensonga nti kyenakoze bwe tuba nga tulwanyisa dikiteta Museveni atakkiriziganya mu nfuga y'amateeka nga n'abakulembeze bakola emisango ne bagenda najjo nga amateeka tegasobola bakwata kati ate ffe abagala okujja mu buyinza bwe tuba tetusobola kuteeka bakulembeze ku nninga kiba kitegeeza tuba tumalabise aya n'abakulembeze balina amateeka n'empisa n'obulombolombo gye beeyisaamu eri abantu bakulembera kati gwa comrade nga tonnakola comment ku kintu kyonna sooka omanye vidiyo yabadde evawa era ekoma luddawa nakakoze nga nkimanyi nti kagenda ba confusing aba mukakozese at your own disposal mukole bye byagala naye nze eva nkuchallenginga ne nkuteeka woyina okubeera. Lwaki? Tukyali mu kiggulano gye. Kansokeyo omukulembeze yayogedde olwaliro nja kusembyayo yange. Sala tugenda ngenda kaddamu dakiika emu esooka then gwe yakoze vidiyo ng'ogisitiikinzeemu n'ompemula n'onvuma njala kukobaza kye wakoze kubanga ffe tetukozesa mitwe gye egimu omutwe gwe gwawukana n'ogugwo naye njala osooka owuliriza president kyayogedde mu kusaba leero alright kyekyankozeseza vidiyo eyo oba ka clip ke mwasazeemu ne mbagamba nakajjemu qualities of good leader kye tuyita ebisaanyizo by'omukulembeze. Omukulembeze yenna obeera exemplary, omukulembeze yenna obeera accountable. Kati president naye akyogedde nezira byogedde jjo
kati abasinga obungi mutambuza emitwe naye nga mikalu siroza nti emitwe gibajja mmwe bwe nkugamba ekigambo accountable mba sikugambye financial accountability no waliwo political activities eziri accountable eri ba politicians owulira kati bwe kugamba nti abakulembeze bali accountable gwe n'okola video n'ogikozesa at your own advantage n'okyusa by'oyagala kitegeeza omutwe gwo tomanyi byabufuzi era tojja bitegeera qualities of a good leader oteeka okuba accountable for kati waliwo ebintu bibiri ebyenjawulo ebyabalimu okutegeera mwe n'abakoseza video gye mwakyagadde okikozesa wano omuntu bwakugamba nti you accountable for takugamba nti embuulire ennyingiza n'ensaasanya yaazo nedda kubanga siina right ebuuza MOP sente zagisaasanze ne meka zaafuna siina buyinza bubuuza national platform sente meka zebayinza ne zebafuna no sikirina kabere kansala wabula nina obuyinza obubabuuza activities ezijjako mu 7 oba ezizoganya mu 7 zituusewa ku bikolwa eyo nayo accountability mukozesenga obwongo bwammwe nga tonna stickinga video ya muntu ne kugamba nti omukulembeze alina okubuuzibwa era alina okuddamu eri abo babuuzizza kye nabagambye naye nsanze embaatazani ti buli omu yasitikinze video nga bw'ajagala mukulu maze mu politics emyaka 30 buli kimu kimanyi kye mba njogedde yero video Wichero na yona nimubuuza nga osirisa ku nsonga ezigenda mu maaso ku social media ku people power ne ku national platform amazima gali nti sirina comment era gye ngenda kukola ku nsonga eyo lwaki abazze bangoberera ebbanga lyonna siwali kintu kisogedde ku bigenda mu maaso lwali ku social media buli kimu kyogedde naye nze nga bulijjo nsooka n'entuula emabbali naye ndaba gikinagwera era eposition gyendimu naye nga buli kyonna ekikolebwa essaawa zino eba muyita revision bali mu revision gwe nakola edda infact omuyita homework oba ezo baziyita retake abakola ebibuuzo ku university nga bagudde babaitoteka kati bali mu retake nze ndabyerembu erimu essaawa zino nina byogera dda kati sisobola kukola comment kuba ate nina ebintu bingi nnyo ebyokukola ebisooka ku ebyo era buli omu njagala weetegereze kinagwera bulungi nnyo sigenda kukola comment sigenda kukola ki wabula buli muntu yenna abe nga yeetegereza ensonga nga zinagwera so sirina budde sidda mu liteeke buli kimu nakikola nekibatera ku mmeeza buli kimu kimanyi bulungi nnyo okuggyako eno comment yange buli munnayuganda yenna eyayingira struggle n'ateekamu obudde bwe n'ateekamu ssente ze n'ateekamu buli kimu yali alwanirira enfuga ey'amateeka n'ebiragiro buli munnayuganda eyayingira mu struggle n'akyagirimu alwanirira enfuga ey'amateeka n'ebiragiro fena kye tulwanirira ekivunulwa nti omukulembeze yenna oteeka okuba ng'oli exempulary omukulembeze yenna oteeka okuba ng'oli accountable omukulembeze newe sijongerayo fenna bwe tukkirizamu atukulembera bw'aba ayogedde ekigambo ki eyange nagikola ku lwakusatu wanayogedde ekigambo ki Katigo comrade yakagula essimu eyakajja mu struggle yakajja byobufuzi ebigambo bimosoke mbyetegereze nga tonna stickinga mu video ya muntu oba ku muvuma muwe mulano bwe nkugamba nti omukulembeze alina okubeera exemplary mbaga nti omukulembeze alina okubeera ekyokulabirako eri abo baakulembera nebwa nti omukulembeze alina okubeera accountable for wandibadde obuuza omusajja wagamba accountable for ategeeza ki mba kutegeeza nti omukulembeze alina otulaga ebikolwa byakoze mu byobufuzi kubanga tumubuuza okoze ki kikyolaze he or she is supposed to be accountable for political activisms or actions zakoze ne kati ndabye abantu bayina emitwe mbw ate yabagambye baagala accountability wait a minute ekigamba accountability
Tekiri mu nsimbi zokka no. Tekiri mu accountability, tekiri mu nsimbi zokka no. Kirina ebintu bingi nnyo. Kati nze kinagamba nti ebigambo byenjogedde, ebigambye president byayogedde, bye bigambo exactly bye nabagambye. Naye oli asanga mbu ate simi no, please. Ebyobufuzi bwo akabijjamu nga tobitegeera. Please mugende mpola. One, tulina ekizibu n'abantu abalina system gyenzize nnwanyisa ebbanga lyonna ate nga njajja eggusa. Ekyo kikibadde ekigulalo kyaleero. Buli yasitikinze video nompemula n'okola ky'oyagala. Bwe bali nyo balire ddala mukama ko ekyosinga okwagala. Olunaku olulala bwe mbanga tufulumiza statement sooka oginoonyeeko nti yabadde ategeeza ki, then okola otegere bulungi nnyo. Kubanga nkugambye genda mu Gola Moses, that is Google, oteekemu qualities of the good leader, ebisaanyizo by'omukulembeze omulungi, ye message gye nafulumiza. Sinafulumya statement nti nagwe mpagira oba nagwe protectinga, no. Nabadde nkubuli omukulembeze omutuufu byayina okukola ne byayina okubeera eri baakulembera. Do you copy that? Ekyo kiwedde. Bwe kiba kiwedde, nakiro kanti bagambe bulungi kibatule emitwe. Betutambudde nabo okuva ekyaddondo mu kalulu ka president ng'afuuka MP wa Kyaddondo. Betutambudde nabo mu people power. Betutambudde mu national platform. Ne tugenda mu kalulu. Twali ku social media nkulu ng'onda tukola video nga 8 across Facebook ne YouTube, video nga 8. Twakola video era twali bangi. Wuliriza bulungi nnyo wano. Tumala okulonda akalulu. Akalulu bakatubbako. Baganda baffe babasse babawambye akalulu bakatubbako. Buli omu kabere kansala, kabere MP, buli omu n'asirika eyeekoniza. Social media yonna neeshatingibwa down. Nze gwokolako malis black camera propaganda. Nze navaayo single handed ng'ensi eweddemu amaanyi. Kubanga kyali kiteeketeeke, nkiddamu kyali kiteeketeeke. Nga buli omu aweddemu amaanyi. Kiganyi. Nze nava ne bagamba no, please. Revolution teba ya lunaku lumu. Teba ya wiki, teba ya mwezi, wawula eba ya myaka mpaka lwe tutuuka ku buwanguzi. Nasitula omutwe gwange guno single handed nga abantu bonna page bazitunze, abalabe babaguze, abalaba batiisiza ne basirika. Nenvuga ekintu kino okumala omwaka mulamba. Mpaka bakomule bajja nga batandika okupikinga mpola up to today. Up to today omukisangidde kino kyandibadde kyazikira dde kya social media platforms yalinze. N'abamu baagendera ddala completely totally also baagendera baaganira ddala n'okudda baafiirayo ne bafa. I stood firmly nga nze omuntu ne ŋŋamba no, revolution si ya lunaku si yaki mpaka olwaleero. Kati mission y'okusula social media n'ogiteeka wansi tevanga weekyaliwo. Mission y'okusula social media n'okkuba abantu abalemedde ku social media abanene ekyaliwo. Lwaki? Buuza lwaki? Golooza lwaki nze ng'omuntu nakoowa entalo? Namanya Museveni bw'alwana. Museveni tayagala abantu bali united. Takyagalirako ddala. Eva ayagala system ya divide and rule. Gyayagala. Ayagala kusirisa abantu. Ekyo n'ekigaana. Kati ekiseera kyatuuka nga balina okulwanyisa buli munene yenna aliwo. Naggulwako entalo.
I stood firmly. Sali playing abantu bangi. Nali playing abantu nga babiri bokka. Sali playing nali playing abantu nga babiri bokka. Wano nga ne wale kigambo kye bayita diversion kye nabagamba kye nabasomesa. Nga nkuliyetinga unity. Nga njagala kuteekawo unity mbannaffe bakomuledi. Nga ne wale kige kye bayita diversion. Kati sinza kubanga nze nsomesa diversion ate ne nkuliyetinga diversion. That's why buli anumba sisobola kuddamu kubanga mmanya nti oyinza okuba oli ku part emu eyagala okuliyetinga diversion ku social media tuve ku mulamwa kubanga ojja kunumba onumbira ki oyajja kubuuza omulumbira ki nga toyina obagenda sigenda kuddamu kubanga nze nasomesa ekigambo kye bayita divide and rule nenkusomesa ne diversion so bwe tugenda ne tuengaginga mu ntalo kiba kitegeeza nti nkuliyetinga diversion nzija abantu ku mulamwa Museveni waba akolera Yensonga lwaki sigenda mu lutalo lwa muntu yenna ayagala olutalo okulujja ku nze. Tuli myaka mukaaga gye tugendamu. Bukyanga tubira ku social media. Emirundi emekano gy'ompulidde nga mentioning erinnya lya comrade yenna nga nwana naye. Emirundi emeka. Njagala ombuli emirundi emeka gye stickinze mu video ya comrade yonna jamu nemuga wano wayogedde bubi wano wakoze boti wano wadoyina okukola boti wano wakoze emirundi emeka gye mumpulidde nga nkikola sikikola kubanga one buli omu akozesa mutwegwe buli omu yamanyi jajja information ku lw'eggwanga Uganda nakitegera nti omulabe waffe aliyo Museveni bano abasigadde babakozesa bukozesa ate tusabotage kati neŋŋamba no stick ku mission era buli lw'osanga omuntu nga mission yagijja ku Museveni agitadde ku bantu basse kinomba komuledi banne kitegere nti oyo akulyetinga diversion n'okudividinga abalwanyi twetaaga abalwanyi bangi tetwetaaga batolako kati oli wakeera ku makya nga ye kimulese ku TikTok oba ku Facebook kulumba komuledi munnaffe tomuwabudde ze zimu ku gurupu ezo zikyaliwo weeziri n'omulimu gwazo Nchidamu tetwetega kuluzinga mulwanyi n'omwesaazi no wetuli kubanga Museveni gwe mulimu gwasinga okutegeera era ogwaliwo mu ntandikwa nti social media tugikuba eveewo tugisasule n'erema nze nasigalawo mpaka bakomuli bazinga bapikinga olwaliro n'olwanabala bakyajja so buli omuntu nga engaginze mu ntalo oyo mubuuze okoleraani okitegeera okoleraani kijja kutwalira ebbanga okusanga nti njogedde ku gundi mukozeko olutalo ne bw'ononvuma omala biseera sijja kikola kubanga mmanyi mission entuufu mission yange ya Museveni kubanga ano si discussinga personalities z'abakomuledi no I don't discuss personalities of our fellow comrades on social media no yensonga lwaki mpiikinga entalo ne bwe zibanga ziri mu Uganda nga wabadde entalo za diversion mpiikinga entalo zemmanyi nti zikwatagana Museveni simala gayingira buli kidiversion kyonna ekizze no mpiikinga entalo n'olutalo lugenda kuggwera nanga ngenda dupiikinga simala gayingira buli kintu kyonna kubanga siraakinga content kitegera bulungi kati gwalakinga content nebyokola gojja okuweera mu ntalo ng'olwanyisa banno buli kaseera ng'ositikinga banno okubavuma kubalemerako that is wrong our main enemy ye Museveni ne system ya divide and rule sirina budde bwammwe mwabali ku lutalo lw'okujja abantu aboogera ku social media weebuuze nze emyaka gye maze ku social media njagala oteddewo video zonna nga ndwana bakomredi nebbo basobola olwana nga sirina budde kubanga mmanyi nti waliwo abakoleramu Boba tewali akoleramu lwaki olwane komuledi nga naye alwanyisa Museveni si mpiikinga entalo sigenda mu lutalo lwesimanyi nti tukuba Museveni no kubanga omulabe wange ye Museveni abasigadde mwena babakozesa ku lwammwe awo tovuddewo njagala okwate olupapula lw'ekkalamu akantu kano okawulirize bulungi nnyo ngenda kakubulira okategeere bulungi nnyo twasookera ekyaddondo president n'afuuka MP bw'amala ofuuka MP n'ajja okwesimba okuba president
bwajja kwesibwa kwa president ebyagwa byonna mwabiraba aba FDC aba DP aba JM bali bamugamba no fere tusobola kukirizaamu kubeera ntogenda kwesimba kubanga toina address toina center number. So president waffe yayina okukola buli ekisoboka okufuna ekibiina ku last moment ekya national platform n'akifuna najja okwesimbawo tekyali mu nteekateeka ye yali ayagala bintu bya independent tekyali mu nteekateeka bw'amala okufuna ekibiina ne bakola ebintu ku speed buli omu najja ku speed kumbe nze nalina zigometa yange ng'eziga buli muyeeyi gonna gwe mmanyi tugenda kubeera mukyamu. Bwe mala okufuna zigometa nenzija nga njogera ensonga ezo mpaka olwaleero katuwane wali ekinyusi njagala buli agenda okuwuliza kyengenda ofulumya olwaleero bw'oba totegedde nga ogenda kukola video sooka obuuze omuntu omulala akuddemu nti byennayogedde obitegedde batabitegedde oba yabitegedde batabitegedde. One ekyaleese olutalo lulala omulaba ku social media okwo kanti basomesa olwali buli omu akitegeere ekyaleese olutalo lulala kimulaba ku social media okwo n'ebigambo ebyogera nga tebasobola binnyonnyola kanti baviire ku ntono. One bakiyita chapters. Remember at first before chapters twalina ba coordinators across the country. President bwe yateekamu obwesige yonna system structure ne bagigula ba coordinators ne bafa. We went on tugenda ne mu kalunga ne tulina ba coordinators which nti twakola bulungi nnyo perfect lwangu letuno 5 ku buli 10. Then ne ba introducing chapters zino. Bwe ba introducing chapters zino fun enough chapters zino zaakola bulungi nnyo mu kalulu akawedde nga abantu ba trustinga chapters zino nga basonda sente na kiro kansoke nkibagambi musimbe wakati wano chapter yonna gyeri sente zeekozesa teziva ku secretariat oba teziva ku kibiina kya national platform no sente za chapters bakozesa zonna okuddukanya activities sente zino ziva mbanna Uganda bali mu nsi ezo basonda $1 mu $2 pound bi okuyimirizawo chapters ezo. Wandiika ebintu bino chapters zonna eziri ebweru tezibeesinga ku fandi za national platform no chapters zino these are independent bodies ezeyimirizawo financially ompulira kubanga zirina trust oba zalina trust mbanna Uganda bali mu nsi ezo abali baagala enkyukakyuka. Copy this well. Era nga chapters zino mu nkola yaazo entuufu zaalina kubanga zigenda okukola kye tuyita political activism okwetola buli wali chapter zaali zina kola kye tuyita political activism buli wali chapter eyo. Political activism kwe kwekalakaasa okwemirembe nga tulaga ebikolobero n'obubbi n'obutujju obuli mu Uganda nga kuno kwekalakaasa bwanna Uganda bakulya chapters zino bagenda ne bateekayo okusaba kwabwe eri polisi z'ensi ezo tugeva mu nsi gundi tuli batuuze baano oba tulojjano kunoonya budamu wabula mu Uganda bannaffe bali mu kuttibwa tusaba lukusa twekalakaase olw'ensonga ABCD polisi ne bawa ebbaluwa okwekalakaasa era kyebadde bakola ebbanga lyonna wabula bannaffe ab'omu Middle East ensi zo Middle East tebakolayo kwekalakaasa kyabulabe ekyo nkibajjukiza mu Middle East tebakolayo demonstrations basobola okusiba amayisa oba okudipotinga okukweza ewammwe tebabikolerayo ekyo nakyo nemubanga mukitegeera kati mmala okutegeera kino ekitu nga kibategeezezza njagala mulire kiddako chapters zino era zaali meant okukola kye tuyita activities eza activism nga zikola ku foreign policy zikola ku diplomacy n'ebintu ebiringa ng'ebyo chapters ezo tugenze mu maaso naye gye buvudde bulaga chapters zino zigenze ziwekenenga lwaki awali okulya n'okukomba essowaani mu chapter zino
mulimu ekigambo kye batakusomesanga kyenjagala nkusomese gwe kennyini weesalira nti gye kiri kikyakola. 1 chapters zino wamala okulonda abakulembeze ba chapter mu chapter muno mulina okubeera mu structures zino zibeera 3 zeziriwa mu chapters zino mubeera mu team ng'eridinga foreign policy. Eyo team yonga ya foreign policy. Mubeera mu team nga ya activism, strictly nga ya activism. Nembeera mu team nga ekola ku diplomacy. Kati fenna bana Uganda obwongo bwaffe worldwide twali twabusetinga wano ku structure number 2 eya activism. Nga ziri eza foreign policy neya diplomacy twazeerabira. Naye nga ba individuals badde bakikola ku pesi ya wansi. Kati eno eya activism number 2 bwegenze ekendera nevaawo due to unavoidable circumstances ebigwa tebiraze wane wavudde okulya n'okukomba essowaani. Wano wavudde okulya n'okukomba essowaani nti activism oba team oba structure erina okuliidinga okwekalakaasa mu kitundu kyonna webeeri eno ye ya weakeninga. Eya foreign policy ne diplomacy zino ziri between the chapter leaders and the president. Mukitegedde bulungi ziri between chapter leaders and the president. Naye ate nyongera okujjukiza nti chapter zino mu nkola yazo ey'emirimu zirina kuba nga zikola emirimu gyazo independent wabula nga zifuna kye tuyita nkiddamu chapter zino zirina okubeera nga ziri independent wabula nga zifuna some small guidelines from the party headquarters. Nga zifuna some small guidelines from the headquarters oba ku party headquarters ekavule. Small guideline kubanga party activities zonna zina kubeera mu mother country. Mukitegedde ebikolwa byonna ebiri active ebyobufuzi ebinene ennyo nga bya bufuzi bya kibiina birina kukolebwa mu Uganda. Kati zino chapters zo ziba ziyambako chapters gye ziri ziba just zifuna small guidelines okuva ku kitebe. Naye kati waliwo abayembadde balina mentality egamba nti ate political activities ezannopu zonna mu diaspora chapters zino zikola. Uno kati nkusomedde structures zine essatu okuli ya foreign policy, okuli activism ne diplomacy. Zino wali okuli n'okukomba essowaani zino. Mpulidde bulungi nnyo. Kati bw'oba olina 0.05 GB sooka ogenda ojja gisanga ku YouTube ojja kuddamu ogiwulire ng'oteredde bulungi nnyo. Kati obuzibu bw'endaba wano bulaba buno wano. Mu chapter structures oba mu leadership eya chapters mwajjamu weakness ne leakage eyaleeta obuzibu etya. Waliwo omuntu ajja okukola statement ng'agikola nga statement eno eri personal. Wabula statement eno agidrafting ng'agyogeza nga president yagyogedde oba yagimuwadde. Mukitegedde. Waliwo abantu abeera mu chapter n'akola personal statement n'agyambaza olugoye n'ekitiibwa kya president yayogedde statement eyo. Katugambo olinaga tugenda kwekalakasa ediyo kulinaga ati president yagambye tekyetaagisa kwekalakasa mbudde buno ekyo tukireke ate tugende ku kintu ekirala. Eyo ebeera personal statement kwa president
tasobola kukuyisa statement n'agamba bati mugenda kukola kintu kino no. Abantu amu beyambaza ekifaananyi kya president ne boogera statement ate ezimalamu abantu amaanyi. Oli nalooza nti president yagambye ekigambo bwe kiti kumbe takyogerangako musajja wattu. Kati abantu ababeera mu chapters ezo n'ababeera ku teams ezo zikulembe batandika okuggwamu ni president ate kino yakoze kyaki. Musajja wattu nga ne musi yabyogedde. Abantu amu bayina kye tuyita self interest. N'abala nyinza nga nti bali infiltrated bayingirwamu. Nga mbadde mbasomesa nti Mayiga Mpuuga balina abantu be bateekayo dolode gye bali badde bakyusakyusa buli kimu. Kati bibizo bye tusanga ne tewali nnyo ddiru nnene nnyo y'amaanyi eri awo. So kye njagadde obategeeza nti abantu abasinga obungi akozesa advantage n'akola statement n'ajambaza president. Kati golino nga president bw'aba asazeemu muti kumbe president alina kye yayogedde na kimu. Okitegeera? So njala tubeere bantu bakulu nga twagala change. Ensonga ezimu nkiddamu tuzikwate kintu kikulu okusinzira ku mbeera eba eriwo. Era singa tuba tube n'abakulembeze abawuliriza nga bwe bakoze mu katambi kali omukulembeze bakubuuza noddamu no one reference ey'ekintu ekyo. Naye omukulembeze atabuuzibwa atawa reference taba mwangu. Ompuliriza bulungi nnyo. Era nnyongera okubajjukiza nti omukulembeze yenna obeera muweereza w'abantu. Abantu bakubuuza olina okubaddamu. Kati fun enough na kino kankibagambe. Nze nfuna information emu nenjireka buli sinenjirekawo ne sigikola nenjirekawo. Waliwo n'abamu abagamba ba chapter leaders nti maitya ba bloggers tebalina mugaso mu revolution eno. Naye bataba tusobola okukola ekintu kyonna ffe tusobola okukola. Ba bloggers tebalina mugaso batumalira budde bonoona buli kimu. Ngamba okay no problem. Neyerabira nti TV station, radio station mu Uganda ku social media platforms ba YouTubers bona basasulwa sente okukubira akadingide mu 7. Singa ba blogger tebaaliwo abali ku platform ez'enjawulo wandibadde osobola okumanaginga propaganda blackmail wa 7 against national platform a blogger tebaaliwo. Gwe singa nsobola okubuuza bakulembeze bameka nga tutandikira kuba kansala bwe tubadde tubanjiza abaana nga bakola posti z'okubanja abaana. Ba MP bameka abadde bakola posti ez'okubanja abaana. Nga ne president bamukuba tear gas canister recently ng'agenze ewa Honorable Musisi. Bakulembeze bameka abateekayo posti ku social media platforms zaabwe nga bakonda emingo bikolo by'okuba president bameka tebaliiwo. Kati ate gwogambe ffe bwe tetulina mugaso sente bwe tuvamu tebasobola okukola. Gwe platform zammwe mmeka ze mukozesa to condemn the wrongdoings of Museveni in that country meka teziriiwo. Kati gwoddire ffe abaspendinga time okukola ebintu bino ate otandika ogamba Museveni tebalina mugaso. Mu struggle teri atalina mugaso. Nkikuddiramu nga nfundikira akatunnomba kano. 1. Eri abantu abatola ssente zaabwe okugula data w'abaana. Eri abantu abasasulira abaana ab'emmere n'ebyokulya n'okusasula school fees. Ompulira bulungi nnyo. Campaign eziwedde 97% sente zakola campaign e Uganda ezali mu campaign zava mu diaspora mbanansi. Omuntu akola comment asharinga apostinga yenna amatalinga. N'omuntu akuwa information amatalinga. N'omuntu aspendinga hours nga agenze ku demonstration matters more much than you the so-called leaders. Tubawe ekitiibwa tubaagala nnyo naye bwe tuba tutuuse mu nsonga z'okugamba nti gundi wano terezaamu wali terezaamu kkiriza oterezeemu.
Gwe ne bono sasula bulogo bwakajja bu junior bu upcoming bujja bulumbe yumbi obudde siwina buddamba upcoming bloggers no kubanga manyi nti bwakola statement najigusa nsoka jidda mabega statement jagikoze ne manya jevudde ne jegendo komekereza nembera ne episode emuddamu obe muleka wali mu inbox wa bagikoledde eyo system jenkozesa ngekitufu tujja kyogerako nti twetaaga abazoganyi in every angle akola diplomacy wandibadde watambula dango ogenzo kola diplomacy you are lobbying owandise bipa abakola foreign policy mwandibadde mwagenda dokusinkana abazungu bemanyi nti ono muzungu gundi avunanyizibwa ku kino ono akola kino oli akola kiri nembanoonya naye foreign policy diplomacy activism ebadde wentonotono naye ne mugirwana so which is which tetuli against mmwe tubalwanyisa kuba fena tetugenda kubeera mu office ezo no ensonga lwaki mbagamba nti saagala kifo kyonna manyi kyekitegeeza okubeera omukulembeze twabikolakola dda twabikoowa dda kati kino kyensobola essaawa zino okukola ate nakyo Museveni bw'avaako enkyo wa gavumenti ye toliddamu kundaba nga nkikola toliddamu kundaba nga nkikola one any slight weakness statement or your laziness gyokola ng'oli mukulembeze ebe weakeninga president waffe ekintu kyonna kyokola mu bunafu bwo oba n'otafaayo kiba kizza amabega president waffe n'enkyukakyuka n'okuggyako Museveni kubanga abamumaliridde nga mwagala kula lwa Kyagulanyi Ssentamu ng'asebengerera agweyo mutandiko ga nti yali yepanka no that is wrong. That is wrong. Tetugenda kikkiriza. Bw'oba oli nga office ekuyinze eriyo abali active abasobola okutwala office ezo gye bali. Nze kinnuma ye muntu okubanga oli mu nsi zimanya amateeka ng'okimanyi nti statement enfu ekuliza iningisa. Ng'okimanyi obutatuukiriza byakuweebwa mu ndagaano yakukola mulimu ogwo ekuliza olina okuliza ininga. Noba nga tokopye bintu mu nsi gye babikolamu gy'oli kiba kitegeeza nti naawe ky'olimu oba tokimanyi. Buli ky'okola ekinafuya struggle oba tonafuya struggle oba onafuya president. Kubanga abantu bangi baagala kumulaba nga aggwerayo. Y'ensonga lwaki abamulwana bangi. N'olwadde akyogedde bw'abadde mu kusabira omugenzi ssente z'akyogedde. Kyemba mugezaako okwetegereza. So abakulembeze baffe tubasaamu ekitiibwa nze sobola kuwemula muntu wano sisobola wabula ebigambo nja byogeraga birina okubeera. Gwe naawe ali eyo ng'oluzungu olutonotono tukugamba lukulemye okutegeera nga batuga ekigambo accountable for gwe nolowooza tebabuuza ku nsaasaanyi basaasaanya mu kunnyonnyodde n'ekugamba teri chapter efuna ssente kuva mu kibiina kya national platform teriyo. Chapter zonna ziri independent financially lwaki zidependinga ku bannansi abali mu nseeza basonda obusente obwakozesa activities ezo ogenda okwekalakasa okukola buli kimu ne transport ssente teziva ku kitebe kati goboga nti twababuuza accountability y'ensimbi then oba oyinza okuba nga wayonka ssengawo ekigere nga tomanyi oba omuto nga weetisse mukalu nga tomanyi kubanga omuntu okubuuza imbasi bwekubuuza bwegati olina okubeera accountable for sikugamba kumbulya bw'oyinza na bw'osaasaanya no nkubuuza gwokoze eki sijja balwisa waawo wabula nkiddamu ebigambo byenjogera mbivunaanyizibwako nga nze wabula sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeeramu abamu mutegeererawo abamu mutegeera nkya abala wiiki ejja mwezi gujja mwaka gujja kati njogerako abategererawo olwaleero oli waddembo kyusa byenjogedde nga bw'obyagala nenja kujja nkuddemu nkunnyonnyole nga bwe nabyogedde so sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeera wabula mbivunaanyizibwa nga bwe mbyogedde ekyo ndowooza okitegedde awo tuvuddewo. All right.
Tusokere ku bigambo bibaddeko e Masaka oba tugende mu maaso nga video bw'olina okutambula. Kansoke neebaze Chali wange ono. Simumanyi Rasta webale statement yeno. Kati onvubuka ngono gaka video kengenda okuzanya. Kitegeza message ya addressinze bulungi nnyo netuuka bulungi nnyo naawe osobola ogitegera nti ya contributing buli muntu statement gyakola. Contributing kinene nnyo mu kukyusa eggwanga. Rasta wonna woli yakoze akantu kano oba nnyo balire ddala mukawule bulungi nnyo. Ninze mu kino wembuuliza abantu abamuddala nga temulina butuli ku mitwe. Bw'olaba abasajja abatannafuna na buyinza bali mu kujjukira abantu abaafiira mu struggle gye batannatuuka na ku nkomerero bali mu kubajjukira naye ggwe olemeddwa okuwagira abo oli mu kuwagira abasajja abaagenda ne bannaabwe mu nsiko bannaabwe ne bafa ku lwabwe ne baavuwala ku lwabwe ne bafiirwa amataka gaabwe ku lwabwe naye nga balina kati mu ssaawa zino bali mu kubonaabona bano olwedde nga baakwata obuyinza tebasobodde kuyamba bannaabwe be baalwana nabo mu ekyo ekintu naye ggwe era bw'owagira n'olaba omusajja nga tannatuuka na ku kintu naye olwedde ali mu kujjukira bali abaavaawo olw'eno struggle nga tannagituuka na ku nkomerero kati wanaaba agituuseko gw'osuubira kinaaba kitya eri famire zaabo abaalwana oba abaagirimu abasajja be muli mu kuwagira bo baagenda mu struggle ne bagituuka ku nkomerero naye be baagirwana nabo tebabalina kye babayambye tebalina kye babawadde bo tebalina kye bakiganyuddwamu okujjamu bo bokka naye era naawe kapekeza atakwatanga yadde ejjambiya okubasaayirako akakubo we banaayita naawe era oli waggira bbu obuseru gye munaabukomya gye nnoonya ne wambula statement ogiwulidde kyovula ndiga nti buli comrade yenna akola statement mu struggle statement ye matalingo beera ya mugaso eri struggle ako mukawulidde bulungi nnyo simumanyi mulabe bulabi leero kati mbutongole video etandise ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa 12 2024 nzize mbagamba nti ekiri ekongo kitokota si kisandikire mwalabyeko video ez'enjawulo nga abasajja ba M23 badduse bayingidde eggwanga wabula kuno kulabula Muna Uganda yonna mu Kampala Wakiso Ntebe mwegendereze nnyo abaana abavubuka abatunda amagi ebinyeebwa bagiya bikajjo n'abasajja abakola omulimu ogwo bonna abasinga ba M23 tebamanyi Luganda tebamanyi Lunyankole wabula bamanyi bbeeyi ebintu bibatunda ne location bakolera ebintu bino mwegendereze na kino kikwata ku bantu abakola emirimu egy'enjawulo abasajja bano batusene mu taxi mu bitundu emugi bali bakola emirimu egy'enjawulo bwe badduse Kongo emmundu yabafuukidde ekizibu mwegendereze nnyo era obutemu oba kye tuyita assassination kigenda kweyongera nnyo mu ggwanga Uganda kubanga emmundu etokote Kongo kano ka video mwakalabyeko nga basandise okuyingira e Uganda then mbazanyire ekiri ekko kano ka video mwakalabyeko wakoze kandi ukona biri kugenda kango fotori ekyo mwakirabe kati kino kyekituufu ekiriyo Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laendelea kupambana na waasi wa M23 kwenye milima huku ikiwa ni karibu na mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mbuga la wanyamapori. Waasi wa M23 waendelea kutwangana vikali na jeshi la serikali
lakini jeshi la serikali likionekana kupata ushindi. Umeona moto umepita mwana maka. Jina moshi. Hii ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likitongana na waasi wa M23 hapa kwenye milima ambao unavyotazama hii hapa wanatongana kuwafurusha waasi hao. Hapa nimekutana na mkaji mmoja ambaye alikuwa amejificha. Niko naona manani mamishale ya silaha ziko na panda, ziko hii ni mgima hii. Hapa kwenye mina ikara ni Rutsiro. Na hapa kwenye silaha inapigia. Sasa inapigia ni kumasema ya Rutsiro na wengine inapigia mbuzi. Na ile inapigia mbuzi. Ni za watu gani? Za FARDC? Za FARDC. Niko na jisikia moyo haiko fasi moja juu ya milipuko ya manani ya masilaha nzito nzito. Kati baba kuba baba yingiza Uganda era bayingidde kati nga mwagala okutegeera nti emundu egaze emundu egaze ono byayogero manyi omu ku bakomanda ba M23 sente zibaweddeko ono byayogera sente zibaweddeko olwaleero mu mazima amatuufu Kristo siwe yazaalibwa. No sikano ngoyaga okutegeera nti emundu egaze sente zibaweddeko owulira ekigambo kyanzijidde oba okubikulirwa oba omutima guluma kubanga ebyokusasulako for vision night bingi ennaku ziweddeyo sente sizirina nina obulamu ate nina abantu so ekigambo nekinzijira nti nga bano bwe baatoola omukisa nammwe mbasabira omukisa era ngenda basabira omukisa bw'oba okiwulira kino ekirango kyoyo yekka bwe kikwatako era akiwulira mu mutima gwe nti olwokutaano lunonga ennaku z'omwezi 27 n'olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 nkeere ku ofiisi ya Sorot Media esangibwa Lungujja opposite Lubiri SS behind the police station that is on the main road. Waliwo ebipande ebiraga Sorot Media n'ekizimbe kye tulimu kyakalina kiri branded Sorot Media. Oba totuukangawo ogenda kutuukawo lw'ekigendererwa ng'ennaku z'omwezi 27 Friday eno December nenga 28 Saturday December nkeere ku makya ssaawa 12 olwokutaano luno ndeetereyo akakadde ndeetereyo 5 oba ndeetere ezisuka mu kakadde ojje tugatte emikono tugatte amaanyi tutegeeko olukuŋŋaana lwa Vision Night. Kwata ku sente zo weereza Katonda sizanga amazima ga Katonda ali mugulu akebera mutima n'ebyessena bakusasulako ku lukuŋŋaana byebingi ng'ate tewakyaliwo obudde omulokole naawe atali mulokole ayagala Katonda era awulira nga tekirina kye kikukosa okukwata ku sente zo ne tukolera Mukama olukuŋŋaana olufundikira omwaka ate ne luyingira omwaka kati eri emundu esekebbuka bakuyita kusekebbuka sente zibaweddeko n'okubaliisa mu Kampala ne Mukono wakiso tebazirina kati ono yagambye bulijjo oluseke alukubira eri wansi ku kyakyo oluseke Pro Max Ultra luliko ne power bank ono oluseke lujjo lwakubira ku kyakyo eri wansi baluyita Pro Max Ultra luliko ne power bank kati olw'okuba nti babakubye eri nga naye atya okubeera mu kyererezi yabagere bazimuleetedde ku office kati bw'amala ekyo ate najja akola ensobi manyi mulaba n'abantu balina ebizibu bavuga mpenko ne balina ebizibu kati bwe yavudde awo ye kennyini akkiririza munnabbi gw'ayitamu okutuuka ewa Mukama Katonda gwe bayita Yesu Kristo n'agamba bino wasigenda mwogera weewulirireko olwaleero mu mazima amatuufu Kristo si lwe yazaalibwa tazaalibwangako nga 25 Desemba ennaku z'entuufu ze yazaalibwa sijja kulima ndi pasita sizimanyi kubanga gye yazaalibwa tebakuuma records
Kasaba nti bakuzalira mu bitooke. Bakuzalira mu kiraalo. Tosubira birth certificate eraga lwazaalibwa. Ezo effect z'emmundu yasooka kwokya Bayibuli. Kati babakubye emmundu esekebboka alimu okusaba ssente kankabaddiremu. Tugenda mpola tugenda bakwata mpola yasoose wano. Ekigambo kyanzijidde oba okubikulirwa omutima guluma kubanga ebyokusasulako for vision night bingi ennaku ziweddeyo sente sizirina nenyi n'obulamu ate nina abantu. So ekigambo ne kinzijira nti nga bano bwe baatoola omukisa nammwe mbasabira omukisa era ngenda basabira omukisa bw'oba okiwulira kino ekirango ky'oyo yekka bwe kikwatako era akiwulira mu mutima gwe nti olwokutaano lunonga ennaku z'omwezi 27 n'olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 nkeere ku ofiisi ya Sorot Media esangibwa Lungujja opposite Lubiri SS behind the police station that is on the main road. Waliwo ebipande ebiraga Sorot Media n'ekizimbe kye tulimu kyakalina kiri branded Sorot Media. Oba totuukangawo ogenda kutuukawo lw'ekigendererwa ng'ennaku z'omwezi 27 Friday eno December nenga 28 Saturday December nkeere ku makya ssaawa 12 olwokutaano luno ndeetereyo akakadde ndeetereyo 5 oba ondeetere ezisuka mu kakadde ojje tugatte emikono tugatte amaanyi tutegeke olukuŋŋaano lwa Vision Night. Kwata ku ssente zo weereza Katonda sizanga amazima ga Katonda ali mu ggulu akebera mutima naye byesina bakusasulako ku lukuŋŋaana byebingi ng'ate tewakyaliwo obudde. Omulokole naawe atali mulokole ayagala Katonda era awulira nga tekirina kye kikukosa okukwata ku ssente zo ne tukolera Mukama olukuŋŋaana olufundikira omwaka ate ne luyingira omwaka. Tamanyi olunaku Yesu lwe bamuzaala naye ayagala ssente kubanga emmundu esekebboka. Lwaki emmundu esekebboka? Katuddeko eno manyi batwalako eri n'embazza n'eno kati katuddeko wano. Wetwogerera essaawa zino bannayuganda nga mukyali mu tulo mwebase era nga bamufuluuta n'ebigere mbiwanise abamunywa omwenge nti kangunywe gunkwate n'ebigere byegalike nti Yesu bw'alidda ndimubuuza ani yakola ebbidde kumba akasajja kalina program eyako gye katuukiriza. Mwenna abadde bagoberera emitimbagano n'amawulire nga musoma nnyo Bibuliya naddala ku bintu bikwatagana mu kyondo ky'Abawarabu eno gye bazaala ono gwagambye tamanyi olunaku lwe bamuzaala mumanyiyo bulungi. Wano tubayita babayita Bafilisini mumbayita Bapalestine nga balwana n'abasajja bengenda okwogerako abatwalako ettaka lyabwe. Ekintu kino kivudde mabega nnyo nga bakikola okuba nti bazoganya abantu okubatwalako ebintu byabwe. Naye nga ye omusajja oyo waawo okutwala bano abasajja babitwalako ebintu bibi bakikola mu ngeri ya maanyi nakutta nga teri abagambako. Wetwogerera essaawa zino ekintu kino muganyo kitegeera wabula Museveni akola ekintu kyekimu naye ekizibu kyalina kiri bwe kiti nti bagenze okuteekawo ekintu kino ng'obudde bubakeeyeeko ensi ez'okuse wazzeewo omuntu gwe badde basuubira mu puroguraamu zaabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kujja ne ku social media abasajja aboogera okukunkumula ennyenje abasumuludde buli information. Kati nawulira comrade bakola video baali babiri bagamba naye yerumbu information yagijjawa yagijja naye nga ali mu comrade wankyuka tukanaga mbu kisimanyi tukolera government kubanga government etwa information tugijja luddawa bembagambye bali nti bakozesa emitwe gye nga tumaze kwebuuzaako kati nakino kankibagambe
ebitundu nkaga ku buli 10 yose programu yaabwe y'okutwala eggwanga Uganda emachuwalinze na yafunyemu resistance somewhere. 1 yali takirowooza nga konti ensi eritegera nti musajja munyolandira eggulupu ye ensi etegedde. Yali takirowooza nga konti ajja kutuuka abeerenga ensimbi zimukeeye. Yali takirowooza nga ko nti walijjawo musajja agenda okuyingira mu programu yaabwe. Programu yaabwe yonna yali ekuma ku litandikano Kizza Besigye. Yesu garati bagala mubagezezako mmoza ntumusibire mu komera abeereyo. Mbagame mu meeting ezayikyama babuuza Besigye nti kyatuukawo kitya n'oleka omwana ono. Besigye yabagamba namunyooma ne nagenda okizula ku luvannyuma ng'obudde bugenze mu nvubuka ntoloseeko. Baali bamaze okkiggala. Nga n'abaaliwo abaali ab'amaanyi mu biseera ebyokuli Elias Lukwago. Bamazo bazinga batadde mu nkwavu. Njagala mpandiikira wano comment wano just mu dakiika 2. Soko okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omugyewo bw'ati omuteeke ebbali. Ontera abantu basatu badde basobola okuvuganya Museveni. Nkuwadde wandiikawo comment. Ngenda kunnyonnyola otegeere. Njagala mpandikira abantu basatu badde basobola okujjako Museveni mu buyinza nga bayita mu politics. Nga soko kwate Kyagulanyi mujje mu kifaananyi kyo muteeke ebbali. Ani taliyo. Lwaki taliyo? Kubanga baali bakoze ekintu kyabwe nga kikoma ku Besigye nga akutte. Bano bonna abatadde mu kakunizo ke bonna abazinzeeko. Ng'Emmengo waliyo parallel government ye eyawasanya Kaloli nga mulengejja. Kati bano bemagambye mu ntandikwa wali bade mapuuga bwe bajja nga bayingira nze nabakwatira awo. Bagaining power yaabwe gye balina yali akutunda kibiina kya National Platform kati nga balowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu bino tagenda kutuuka abitegeere. Mu meeting ze bagati kino kijja twanguyira otamanyi bya bufuzi tamanyi bintu bya political parties tabimanyi. The fact is bajja naye baafuna resistance okuva mwani muffe naawe. Baafuna resistance mugwe nange bwe twatandika obbakuba from day one. Kubanga kyali nti bajja bakimanyi nti ba senior politicians ng'amanyi nti Kyagulanyi tamanyi party politics ng'era bargaining power yaabwe yali yakutunda Robert Kyagulanyi yali yakutunda National Platform NRM nga mawe yatunda DP kagwewo. Ne tutandika okuba abasajja abo mpaka n'olwaleero kyabalimi mpaka banyampire bavaawo. Kati gwe ng'ojjo ozungira ku nze oyomba nange onvuma on diverting. You can't divert me ku kyemmanyi. You can't. Ayo tuvudde katugende ku nsonga endala oza mutegedde bulungi nnyo. Kati mu nkola ey'okutwala eggwanga lino bakikoza batya? Bakimanya nti Rwanda bamaze okuwambayo. Burundi ne bafunamu obuzibu. Ne baagala bagazo bagende Kongo ne biganya. South Sudan ne bikyaganya. Kenya bili matanka n'empale za Museveni. Tanzania no go zone. Wabula ekintu ekisinga okunyamiza essente zonna ezikoze ebintu ebyo ziva mu kitavu kya Uganda mu ssente za Uganda. Kati wulira ogenda kukaaba. Wetwogerera essaawa zino zonna gathering sports arena ezeggwanga Uganda ziri owned by Museveni and his family. Bwengamba gathering arena sports arena zonna ntegeeza ebisaawe by'omupiira ne wakuŋŋaanira abantu abangi byonna biri owned by Museveni's family. Teri muntu asobola kuteeka function nno yonna mu gathering arenas oba sports arenas nga tabaze kufuna sigini ja kuva wa Museveni.
muno mwemuli ebisa by'omupiira mwemuli n'ebisaawe ng'ekkolo ne wala wonna official kiri ku mmezi empapula signing. These are personal properties. Jensonga lwaki teri muntu asobola kufuna kisaawe ky'ekkolo nga tamaze kuyita mwani mu 7 direct. Ekyo mbadde mukimanyi, ekyo nakyo mukitegeddewo bulungi nnyo. Sijja bamenyera. Mu master plan yaabwe baakola bwe bati. Bwe bafubutuka ero nabasooka ne batuulako mu western side of the country. Ne batandika basosola mpola mpola tebano si baffe. Ne bayingira e Buganda. E Buganda ne tubaaniriza. Bwe tumala okubandiza e Buganda ne babeera comfortable. Bali treatinga ne baddayo mu Ankole. Ne balyoka bakola kye bayita ekyajabu Ankole. 1. Bino bye tubasomesa essaawa zino baabikola mu Ankole nga teryamanyi basajja batu bali green about CMI, ISO ne ESO. Okumanya muno mwejogera ebigambo bino. Wiiki eno nzizeyo ne ndikoolinga abavubuka bonna be twakola nabo mu Kampala Central. Nga Museveni okulikurutinga nga bambega yali yakitandika dda ngajja mu society nalamu omuntu ali influential namulikurutinga nga amubegera. Wali oli omuntu gobeera ku kyalo mu kaseera mpawukaga ng'abuze agenda okudda ng'amaanyi alina mangi, alina akamundu, alina ssente, alina akamotoka nga takyagambwako. Akuba essimu wazaagalidde. Kati bwe natudde last week nga nkola research ero nagenza okulikoolinga nga n'okuwangala tuwangadde nnyo. Era mu kulikoolinga okwo nekinzizaayo lwe baagana Kabaka okugenda e Kayunga. Omu ku bo yankula essimu nange alumbuye edduka yanga Kajuba edduka. Oli ku lisiti gye banoonya. Bakunoonya. Namale wiiki nga siri waka. Kumba basajja bakola ebintu bino. Kati mu master plan yaabwe bwe bamala okusetulinga mu Buganda baakuba Rivansi ne baddayo Ankole ne balusaka bakyambu wa Ankole yenna. Ne bayingira ne Mbunyolo n'Ettolo ne bamukola kye baagala kyonna ne bayiwayo Omunyarwanda. Ne batekinga over. Ne bakomawo mu Buganda. Babadde bakola silent genocide. Kye basooka okukola basooka ne batandika okulikulutinga okuva ku C1 nga balikulutinga bantu baabwe. Ne batandika okukola kye tuyita data collection ku bantu bannansangwa Abaganda abalina amataka ne famire zaabwe. Ne batandika okunyiga omukwomo. Va ku sirimu oli yatta abantu Masaka ne sirimu yabatta Masaka mu muti mwete mumanyi. Dayo kinoonyerezeeko mwagire wannanyongo okulya ettaka. Dayo kinoonyerezeeko. Dayo buuza omuntu e Masaka baali ettaka lye Masaka ekyali kibato baali sirimu yekka. Kuno Museveni kwali. Salimu Sale kwali ne Muhoozi kwali. Bistole byogende wannanyongo kuleta kambimanyi. Akamu kali part of that mission kali katwa. Nga temukamanyi. Ne basanyawo ennyumba ne bagata ennyumba abantu bonna baaweddewo. Nti wakyali wadde omwana wadde omutaasika. What happened next? Or what happened after? Kati manyi bali mu office bali kusemwa mu state house bali okuba ngalo. Baga nchine ekibwa kitwabiza. Mwe.
Ono professor bamuzise mwezi guwedde if I'm not mistaken. Gogamina lyo byogera tabimanyi. Bwenali mu kibiina ekyokutaano bankoba okujja okuyitira omugenyi enkoko. Nali kisalanga ku nkoko. Nze namalanga nsiba enkoko ku muyembe. Me n'atoolamu n'atandika okugimaana nga kisaze ku mutwe. Enkoko yakyolya nga tidinga enkoko eri kulumizibwa. Oba timwidde gavumenti eno edakuba maana mukyolye baba maame Olusoga njagala ulize biga by'olusoga nga bobiwulidde tokyusa saagala obere corrupt mu bwongo okyusemu gwe bw'oyagala okiwulira ngenda kakoddiramu oyo professor bamuzise if I'm not mistaken wiki ewedde oba wiki bbiri babega professor ono bamuzise oba yena bwiso saagala okyuse bigambo obwongo bwere corrupted mu bintu biri ebyekigwago otandika obikyusa obiro sooka owulire statement gye yakola. bwenali mu kibiina ekyokutaano bankoba okujja okuyitira omugenyi enkoko. Nali kisalanga ku nkoko. Nze namalanga nsiba enkoko ku muyembe. Me n'atoolamu n'atandika okugimaana nga kisaze ku mutwe. Enkoko yakyolya nga tidinga enkoko eri kulumizibwa. Oba timwidde gavumenti eno edakuba maana mukyolye baba maame abali myaka gyendimu mukyala na Nyonga oli maama wange oli mukulu onsinga naye abali myaka gyendimu okudda waggulu mbagambye ekintu ekyali e Masakalakayi during that time ya siriimu genda onoonyereze family zonna ezavaawo ezasanyizibwa bwani abali ku mataka gaabwe tekwali kuwadde omwana yawona wadde ab'eŋŋanda bani abali ku mataka gaabwe ekyo ng'okitaddaawo mujjukira story ez'obukalabanda nga batuyisa evvumu kkubo ne tusalawo obusalaba nga tuyingira saa 12 ani yabirimu yali Seemwayi gomanya abantu battira mu system y'obukalabanda lwaki obukalabanda bwali mu Buganda wona bakugambako obukalabanda bwaliko mu Northern Uganda oba mu Eastern Uganda oba mu Western Uganda butwayi wange vvumu kkubo n'oteekawo omusalaba woti mu kkubo byembagamba n'abasajja baali baatwetolo nga bakola ebintu ebikyamu nga tetumanyi eyaliwo myaka egyo wetwayi wange vvu ku kkube oba mu lujja okkuba erikyamu ne muweevu ne mukola omusalaba nga tuyingira 10 oba 10 ne mweggalira eyo sitole z'obukalabanda yali Seemwayi ne Museveni nga bakola ebikolo by'okubaganda ng'abatta bwegenda obulye obukalabanda gye bwali mu kitundu ekirala ekya Uganda bwali mu Buganda bino kwebali zonna ddiri weziri zino zonna ishu gyeziri mbito bya Seemwayi butya baze basanya Abaganda ono wuno Bogati agambe yaliwo kati abatawulyako ku bukalabanda nga mbulya buulizi musimayo abaana bukalabanda mu masomero si bwe waliwo oli obukalabanda nga tuyuwevu ne tukola emisalaba okwetoola ennyumba yammwe n'olujja lwonna ne muggala saa 10 n'ezi buli munga ali munda mwegalidde mwalidde dda Museveni alyoka akola omulimu ne Seemwayi ne balyoka batugga buli Muganda yenna nawe mukusavayivinga abantu basavayivinze busavayivinze kati awo tuvuddewo ye mbadde mbatwala ludda wano bano bonna abaana baffe bonna baali mu magye bonna baabatate kuli n'omu yasavayivinga buno bu video ono history tumuyinawo
Kati mu master plan yawe bava ebunyankole nga balemesezzayo ne bajja ne basetulinga mu Buganda bamala kusetulinga Buganda ne bawangula olutalo nga Baganda abayambyeko bakuba reverse badde mu Ankole kibaleka bakoze mu Ankole kolido yonna yonotoke bunyolo koko ekikola bazzukulu baayo ekyaddako kyali kubeera mu Buganda ne bakikola mu Buganda ekintu kye bakola eggwanga lya Isiraeli kye liri mu kukola wabula bano bakikola mu silent we etia akozesa enkola nyingi one yasooka n'akuliyetinga media eyiye media eno yegenda kulosa nti Uganda is safe ne ba promoting ebyamasanyu obuseegu buli kimu ne bakibateeka maaso ne generation z'abaana bammwe bonna zirowooza ku kintu ekyo kati ffe abalowooza mu ndowooza eyaffe endala y'eggwanga ffe tufuusa threat gye bali Museveni akikola atya kati we twogerera essaawa zino ndowooza yandibanga ebitundu 5 ku buli 100 mu Buganda amaze okweddiza ettaka lyamu n'abantu baamu abasinga obungi abasse kyeyava amalirizaawo era Muganda abo yakozesanga Salimu Sale bw'oba oyagala okumanya wuzi Salimu Sale genda Entebbe yonna obuuze Galugawa waliyo omuntu oguboogerako Salimu Sale genda Sale genda Wakiso Gomba Mpigi yonna waliyo Salimu Sale Mubende Luweero Nakasongola yonna Nakaseke waliyo ani Salimu Sale yakola omulimu gwe gumu nga temumanyi ng'akola omulimu gwe gumu nga temumanyi bw'amaliriza ekya Buganda kino n'agamba kati emmengera teekayo abantu bange bagenda kimaliriza n'asindika Jeno Salimu Sale n'agenda Mambuka ekitwala Salimu Sale Mambuka kwe kumaliriza mission ey'okutwala Mambuka gonna taliyo mbuwa muzaale eyo no mission ya kutwala Mambuka ga Uganda gonna gasalako kyovula bati mu kusooka amambuka gano baali bagagabanye ne Janet n'amutwala Karamojja Janet bamuzala Karamojja amanye ensonga za Karamojja yasooka n'amusindika ne ttiimu ye ne bagenda bakola kitu visibility studies e Karamojja ne basooka ba disarming Karamojja bona ne babaka ente zaabwe zonna nabaleka nga bali mu bwavu butagambika Karamojja wanga aliyo milioni 3 ez'abantu bakyawera akakadde k'abantu bwe ziba zaaliyo 3 sirooza nti bawera akakadde akamu n'ekitundu kale kankawa akakadde kamu n'ekitundu kakyawera Karamojja kati wano wenkubuliza kyali wange kwata ekifaananyi kyenkunyumiza eky'Isiraeli ne Palestine okiteeka e Uganda mulina ki akikola atya buli kitundu ayinamu agenti we amukolera emirimu gye mulimu abantu abalina powers nga takwatibwako nga bw'olira Kayunga wagaliyo omusajja omusajja Omunyarwanda ali Kayunga takwatibwako buli kitundu waliyo Omunyarwanda nga yeeyita Omuganda nga w'amaanyi tomukwatako kubanga sente we Kalangwa ali Kayunga kati bakalangwa mu Uganda yonna bangi
abakola omulimu gw'okutambuza system eno silently. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wengala yentono oyinza otategeerawo naye oyinza otutegeerawo. Museveni system gy'asinga okukozesa bagiyita ya kubuzaabuza ofuge. Akusigira ekifaananyi kirala ngenda akugamba kirala. Museveni ekintu kyasinga okutegeera ng'oggyeko emmundu babuyita busamize. Museveni musamize ate mulogo. Kyovola bwe yajja mu Buganda yasooka n'amanya amaanyi ga Buganda galibula nti gali mu mpewo. Ne basooka bajjawo Beni Ggulu, n'aleetawo Maama Fiina, n'aleetawo Okulannama, n'aleetako Abona Jjumba, n'aleetawo n'abantu be. N'agenda ng'ayita ku buli mbuga ya Buganda yonna enkulu ne basaanya buli Muganda yenna yaliko empewo ne basaateekawo Abanyarwanda. Njagala omuntu ampakanya wate embuga za Buganda esinga obukulu zonna. Abeeyita abakongozi n'abeeyita entebe z'empewo bonna si Banyarwanda. Kawale wannakayima essaawa zino. Mbawadde dakiika emu commentinga wano. Nkuwadde dakiika emu commentinga lwe bakinjerako kito. Embuga za Buganda zonna gye ziri abaliwo bonna bwe mulamba bonna Banyarwanda. Abalina amanya g'Ekiganda akoloosa nti amanye ya Buganda kumbe bonna bantu baabwe. Ekyo ngomazo kitegeera. Museveni n'obusamize bwe bw'abeera mu bantu ng'era omusamize Kirinca akootinga nnyo Bayibuli. Gw'okuloozesa nti musomi nnyo kumbe Bayibuli it's a camouflage way of pretending that he prays or he knows God. No! It's just confusing people. Ng'abajja ku kifaananyi kye bandibadde bamulabiramu. Era okutegeeza nti ye munnaddiini kwe kukkiriza abamu ku baana be okukola kyaki. Okulabisa nti ki? Singa Museveni abadde nti ayagala nnyo Katonda, omwana we oyo ayina church ekkolo yandibadde yamugamba, Father, it's too much. We should stop kidnapping and killing people. Tasobola kimugamba. Oyagala kitegeera? Akaseera kano kalimu essaawa zino alimu area campaigns as well as alimu kutambula ng'aloga. Yakola lwero trick nga mumuseka musajja agenze kulambula gyeyito bali mu kuloga super. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani obugenda otegerera ensonga zino. Ani akulya Wealth Creation mu Uganda? Mwandiko akulya Wealth Creation mu Uganda. Njagala ombulira akulya Wealth Creation mu Uganda. Kisawuvuga Salimu Sale yoyo Kisawuvuga afutubadde eggulu ya Salimu Sale yakulya Wealth Creation. Kati teweebuuza ebbanga Museveni atandise okutambula mbu agenda kulondula mirimu gya Wealth Creation okwetoola eggwanga lyonna, atwala kampuni eyo nga tagenda wadde okulaba gye batadde wadde omusiri gwa kasooli oba ekiyumba ky'enkoko. Lwaki ono yagendayo? Kubanga bamutwala ku buli mbuga yonna ey'abasamize ab'amaanyi mu kitundu gy'agenda. Papasiro mu kamera bakulaga nti agenze kulambula Wealth Creation. Guno omulimu gwandibadde gwa Kisawuvuga kubanga goba wa kampuni ya Wealth Creation. Nakyo kyosobola kitegeera, nakyo kyetaaga tekumala kunnyonnyola okwotegeere. Ono ali mu kusamira 24/7 atambula. Akuba campaigns as well nga bamusinkanya buli muganga yenna ali mu kitundu ky'eggwanga omusinkana. Lwaki Museveni yalambula Wealth Creations nga si asasulayo sente?
manye mujja bitegeera mpola mpola ng'obudde bugenze fenga ffe tubagamba mujja kitegeera. Mbagamba wano anti Museveni anoonya kiri mu kitegedde ekyokuba nti eggwanga almost bagenda ditwala ne balitwala mu ngeri eri sophisticated tebagenda mu nkola ngeri eyeri gye bazaala Yesu ono one anyiga mpola akozesa ensimbi z'omuwumusolo okusiriwaza abantu okubajja ku mulamwa ye nga bw'atekinga over n'abatikako ekibanyigiriza mufulume eggwanga lyammwe ye nga bw'ayingiza ababe. Kati Uganda eri mu kaseera akakati abaga nti singa wagwawo genocide essaawa bayinza otusalaasala kubanga bali mu ggwanga tetubamanyi. Essaawa zino nabagambye nti bafumba ebirwadde ekibiina abataasa mu kalulu akajja. Okwogera kwamu kwogera kwamu abakulira ebyobulamu Uganda bakoze press conference no bayadde mu hoteli naye nga buli yabadde mu nnamawulire purposely to spread the information public esinke emitwe gy'abantu anytime singa ba adding on numbers bateekawo lockdown mumaki ekitegeeza lockdown yeno video mugiwulye bulungi nnyo ninga biro byonna nabibagamba. Abakugu mu kunoonyereza ku ndwadde balaze okutya olw'omuwendo gw'obulwadde bwa mpox okweyongera mu ggwanga. Wetwogerera bakakwatibwa baweze 1888 nga bakafa bali 6 mu Kampala mukka abalwadde bali mu 405 nga bajjanjabibwa mu malwaliro ag'enjawulo nga Dr. Richard Waliomu bw'annyonnyola. Nakawa tulina abalwadde 39 mu Central Division tulina abalwadde 56 Rubaga Makindye tulina 78 then Kawempe yesinza abalwadde. Bikyokka okusaasaana kw'obulwadde buno akutadde ku bantu abasusse okutabaala mu baagalana n'okulya ennyama etategeerekeka. Ow'obonga ow'okisinga ow'ogamba nti okweseza saati zezimu ebyokwebiika byebimu osobola okufuna mpox. Naye kisinze nnyo okusaasaanya ekirwadde mu Kampala kigambo kya kwegadanga. Bino babituukiddeko omusomo gutegekeddwa ab'ekitongole kya UNICEF nga bali wamu n'aba-KCCA ne Minisitule y'ebyobulamu nga gwetabiddwamu abavuzi ba boodabooda baddereeva ba takisi n'ababbaasi okusala entotto ku ngeri gye bayinza okwewalamu obulwadde buno. Tabule Basajja tebaddiwe okuva Minisitule y'ebyobulamu asabye abalina obulwadde buno okukuba ennamba z'essimu ezaateekebwawo okutangira okubwongerayo. Gwe kasita olaba okubutuka obutuse oba omuntu wawaka abutuse afunye okubutuka okwenjawo okutategerekeka ofunyemu omusujja omutwe guluma aweddemu amaanyi gwetegeeza ab'ebyobulamu. Dr. Robert Okechwa kuva mu kitongole ki UNICEF ayogedde ku nteekateeka endala ze balina. But the vaccines will be coming anytime. But the moment baga the vaccine will be coming very soon. Vaccine weziri kusemwa kati muwuliddeko nti buvale mu kwegadanga kati bakyali banga baagala okwegadanga ku makyano olwegula atava mbivu mugenda kikwasaganya muti anti ne kiisi ndi bagenda mujja mu mateeka gagenda ofuluma teri kiisi teri kwegadanga. Kati Uganda omulimu ogusinga okuba mu ssente gwe bayita okunywa okukyakala n'okwegadanga kati kati mujja kiwulira n'okwegana abaga nti kuyinza okukola ki naye ng'ekikulu kiri nti nze ne bwe mponya abantu omutwalo gumu mpeewo empeera yange ngenda kugamba oba ofunye obuzibu mu nsonga ezibwogeddeko fuba nnyo okulaba nga weekolako ng'omuntu. Bano abantu bigendera bye binene gwe bw'oba ofunye obuzibu mu nsonga zino ziboogerako nkusaba wejjanjabe ng'omuntu togeza ne weetantala kubanga wandifuuka ennamba emu ezigenda okwongereza okwezo nkiddamu singa embeera kutuukako kyo gye bayogeddeko fuba okulaba nga wejjanjaba ng'omuntu mu ngeri yo
togenda okufuula emu ku mirambo gye bagenda okuteeka mu numbers ezo ng'obudde bukyali ate era sikulabayo nga bakusibaga kubanga ekyokusibaga kyo kiri mu kkubo bateekateeka ng'egye bagenda okikola mulwa kuba tebaagala kuba kukyogera saa zino kyakikuttemu nkyakinyize nenge segenda kujja bagambe nti kati buli muntu mu Uganda ate batagetinga Buganda mulina okugemwa kifuba bateekeko ne police ne local defense nga banoonya kugemwa kifuba ekyo nakyo mu kirinde kigenda kujja. Alright, kati katugendeko omwami ono mwawulidde omukulu ono Kamuntu Majambere ng'ayogera ebigambo bye yayogedde olunaku nga 2 mabega. Ebigambo bino tembitwala nga kyakuzannya. 1. Mr. President wonna wooli n'ekibiina kya National Platform ngenda bagamba statement Majambere gye yakoze ebeera premeditated statement aba asindika bubaka. Goyinza omulabanga omulalu nti yayogedde kubanga nti mulalu. Remember nti ono kada wa NRM. Remember nti abaddeko mu gavumenti ya NRM mu office ng'akola nga deputy RDC yagenda nabba yabbente nabba n'obusa bwazo nkiddamu. Remember statement gyakoze those are premeditated statement ekulaga nti balina kye bapulaninga togitwala slightly. Is NRM kada ani iso operative history muyina wano ngenda mubajjukiza nga mwena mumanya. Mr. President wonna wooli statement omuvubuka ono gyakoze abadde deputy RDC kitegeeza is a state agent kiyayogedde bamutumye asindike statement yeyo agituuse kati saagala mutwale kiyayogedde nti kyamuzannyo. Uliriza bulungi nnyo. Bobi Wine nkubuulira ntya Katonda njala kubuulira leero ndaba bulungi oba mugirikodinga oba mugisalamu oba temugisalamu olwaleero Christmas 25/2/24 Bobi Wine obudde bwo buweddeko ekiddamu kuddamu kuzanya President Museveni ne wanaba uwe nja kusalako okusabule nja kusabula eyo muzanyirazanyira ku President Museveni omanye yava omanye gyatujje omanye byakola kwa bazadde baffe bebayiseemu fene neggwanga bazadde baffe baaliwako omusaayi zino embwa ziddawo ne mutiisatiisa eggwanga your days are numbered. Nkomyewo as a general nkomyewo mu kibuga Mwendi mudawo nkole mutya muzanyira ku gavumenti mugiyita munnyo nti buli maka gubeeramu muyitiridde okumanyira gavumenti ne muleetaleetaaga amalala ge muyina hala bukukeeredde ssebo. Alright. Ojja kiyita nti anoonya media play naye contest your days are numbered. Naga nti obanga owulira video paying attention to details in a statement omuntu zaakola. Your days are numbered. Eyo statement yenkulu mu kino kyonna bino bino yayogedde mbe simanyi general oba general akulira nkoko za wano I don't know. Naye your days are numbered. Kyekinyusi kya statement eyo. Kati omwami oyo bamusindise busindise teyeesindise bamusindise akole statement eyo lwaki bino byakabeerawo mabega. Amyoko mpaka President Rukiga Majambere Kamuntu yakwatiddwa akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aka State House Anti-Corruption Unity wamu ne poliisi nga n'abalala 2 okuli Ivan Semakula bakyaliira ku nsiko. Kino kyadidde Frank Rushaganwa okwekubira enduulu eri akakiiko kano nga Majambere bwe yamubbako ettaka lye n'ente ze. Ono lwaleero aleeteddwa mu kkooti esookerwako e Kanoni mu maaso g'omulamuzi Pauline Sabakaaki n'amusomera emisango egy'enjawulo omuli okubba ettaka omwaka oguwedde mwezi ogw'omunaana eriwezaako eka 3 erigambibwa okulibba ku Frank Rushaganwa. Ekamengo mu Madusi Gomba disitulikiti mwayingira ettaka eriri ku Gomba block 75
Onte yakoma kutwala ttaka lino lyokka obula yatwala n'ente 157 nga zino zibalirwamu obukadde bw'ensimbi za kuno 318 n'azitwala mu bifo ebitannamanyika kyokka ng'emisango gyonna agyeganye. 237 akasooka ne 247 k'amateeka agavudde ebibonerezo. Mwesige Amos n'amajambere ka muntu gwali mu Kaguli n'abalala abatanakwatibwa mu mwezi gw'omunaana Kamengo Madumugomba Mwabente 157 zibalibwamu obukadde 381 era nga za Lushanganwa Frank. Kituufu si kituufu. Omuwabi wa gavumenti mu musango guno Arthur Masaba abuulidde kkooti eno ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kutannaggwa munnamateeka w'amajambere agezezaako okusabira ono akakalu ka kkooti kyokka ng'okufuba kwe kugudde butaka. Bw'atyo omulamuzi n'asindika amajambere ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi kati olwavudde mu kkomera nga bamutadde ne bamusindika ajja akole statement eyo ndowooza okkendeeza ku kibonerezo kyabwe eky'okumusiba. Owulira bulungi kyegge nti totekinga message eno obubaka bwe yafulumiza for granted, balina mission behind. Kati zino video mwazirabako dda myaka mikadde mwaffe tuludde mu struggle kyembaga abana balinyira struggle ku City Square mutwegendeze tulina ebintu bingi nnyo mu mutwe. Ono record ze sinungi zizino records ze sinungi. Lumu twali mulumbe era yayogera ebigambo bino. Yoyo kati era na wano bamutwala nga nina bugisimufungize.
So omwogezi wa film yali Sama Uganda yaliwo yali ayogerera akatambi ako kati oyo ya Majambere. So bwakola statement ogitola for granted lwakuba nti aba NRM wattu tebayiga. Waliwo noono yabadde mu kuziika n'agamba abantu ye agenda kwesimba okukadya NRM olumbe ne lukyankalana. Kina bagamba nti abantu kugula buli muza tebaliiko ono yazze kansala n'abaga agenda kwesimba okukadya NRM olumbe ne lukyankalana. Wuuyo okunyonyola bwe waleseeyo basaba ne banyabuza abadde asoma ebigambo ebyo nze Jumba Livingstone Saalongo lyaneegattako mu 2017 mpangalira ku kyalo kino aliko kansala w'omuluka guno ogw'Ekimera 226 nzija kuba kansala ba disitulikiti mu ggombolola y'Essi Mukama abampeera omukisa mwebale kumpulereza kadi yeeraale NRM okusala mu kyalo gye musinikira ebinyo bajja bakuba n'omulambo gwagambye nedda va ku keesi yange togirinaana kati bye tubagamba kankabaddemu yasituse okwogera kasita bagende nzira kadi ya NRM bamugambye essebo jjana ebinyo sinika ebinyo ng'okola basebo ne banyabuza abadde asoma ebigambo ebyo nze Jumba Livingstone Saalongo lyaneegattako mu 2017 mpangalira ku kyalo kino aliko kansala w'omuluka guno ogw'Ekimera 226 nzija kuba kansala ba disitulikiti mu ggombolola y'Essi Mukama abampeera omukisa mwebale kumpulereza kadi yeeraale amugambye vaayo tonyumya mboozi zo awo neggwanga we lituuse gwengo yali okutegeera nti ensi nkambwe era toli wa kitalo nga gwe b'olowooza ono yabba eggwanga naddala mukati naye azimbanga alimu east amanyi east w'emigaati mumanyi east azimbulukusa emigaati esaamu kuteesa kasimekaani yenna azimbulukusa alinga gwe bataddemu east kubba sereza mwoso na kutulugunya bannayuganda kubatta wuuyo saamu kahamba kuteesa alinga bino ebibombi mu museum
Baba sente kati bamutambuliza mu kagaali uyo naye azimbye engatto naye azimazeeko emirembe n'emirembe gimazeeko engatto uyo Sam Kuteesa bw'atyo bw'alina azimba gatanya alinga abeera mu jjimu bizibu byereere kumanyira bannayuganda omulaba Sam Kahamba Kuteesa engatto zimazeeko emirembe n'emirembe gimazeeko engatto emirembe n'engoye ziizo kati yenna azimba gatanye alinga gwe bataddemu alinga yanywedde yeast kutawanya bannayuganda kubatta mulozi bikolobero yenda alinga ekibino ebimu ebiri mu museum baawo kati kyegende nti abantu bakoowu mubasse ekimala uyu engatta zimazeeko emirembe n'emirembe gimazeeko engatta amagulu kati beebo nno abantu bammwe kati abantu pulese bali mu buli maawa mu mudda mu ntalo ng'afundikira olutambiro nombata mugende bw'obanga oli comrade ng'okola live videos ez'enkyukakyuka ku social media platform zonna ngenda kusaba muganda wange toddamu okwenyigira mu ntalo zirumba comrade munno focusinga ku Museveni bye mbadde mukola ne muteeka abantu mu blue screen oteeka ekifaananyi kye n'omuwalampa oyo si ye Museveni no Museveni kye kizibu kya Uganda ngenda kusaba comrade tukyuseemu tulina obudde butono nnyo omulabe waffe ye Museveni twabagamba tujja kwesortinga out nga tutuuse mu Uganda empya oba oninako obuzibu butereke tujja kwesisiŋŋana mu Uganda empya wabula focusinga ku Museveni temuddamu kulumba bannammwe mubaleke okujjawo nga mulina ebigendero ebyenjawulo muve mu ntalo entalo tezinawo zitutwala entalo zaffe tulina ziteeka na Museveni sandisuubidde muntu yena comrade kutandika kukola live video ng'obeesinga ku munno mwogerawo kasasiro oba kakikya no that is wrong tofokasinge ku Museveni ye mulabe waffe ngenda basaba n'obuwombeefu okuva n'olwaleero toddamu kukwata comrade omuteeka blue school sime green screen otaddemu ekifaananyi omukalakata no for what reason ng'omulabe waffe ye Museveni okujjako ng'ogamba nti gw'oyagala kendeeza ba comrade balwanyi ku social media nga gw'olina bw'okolera oyisaawo ekikyo if not so please tufokasinge ku protectinga president kibiina na kufuna bukulembeze obudde tulina butono nnyo era omuntu goddamu okusa social media yenna ng'alumba comrade munne akola video oba amuvuma oba amukola bwe kyakoze oba stickinga mu video gyakoze oyo si wankyukakyuka tetulina budde bwa ntalo nze ne mbanga sikwagala nga nkuwinako ekizibu ne bw'okola by'okola sigenda kuwa budde no nkipinga ngenda forward ku mulabe wange lwaki si posting oba sikwogerako ku bintu by'okoze kubanga mmanyi tulina ekinene mu maaso gaffe ngenda basaba omuntu omu ayinza okuba yakunyiza nga nakunyiza but it's not the right time tuwa omulaba amaanyi tuba tulaga nti sente za Museveni mweziri zitukoleramu yeri wadde inaayogera kitegeeza sente ze bye yawa sente ze mu diaspora okuli Balamu Nsereko Muhozi project n'abala baba balaga accountability namwe mulaba tuwapa kyankaza ku social media kati bamunupo bevuma okka batuvuddeko baluzinze focus ekyo mbale temukimanyi nti buli lwe kugezako gwolumba comrade munno NRM ba propagandist ba lobbyist babalaga Museveni accountability nti baba kati balanda kyokulaba yawudde munno olubo wa Museveni omukisa tufokasinge ku Museveni omuntu yena addamu okulumba comrade munno simwe mutade blue screen simwe green screen omuvuma okola otya that is total wastage of time and resources okujja nga mwira bemukolera omulaba we yefe Museveni bobo olanga lumbu yetomwagala tomwogera ko yogera ku Museveni kubanga lumbu yetagenda kwogerako please focus nze sina budde simwe kuteke mu green screen no nemba sikwagala nga mayiti wanyampadda sikwogerako nkuleka n'okola byoyagala mpaka tunatuuse ensonga eno tufokasinge ku mulabe waffe ye Museveni bye mukola byonna biraga nti sente za Balamu eza Nsereko zitambudde mu diaspora which tetulina evidence tigundi bakuwa sente bagundi bakuwa sente wabula ebikolwa byokola bye biraga nti Nsereko is at work bye biraga nti Balamu at work kubanga bo kyebaagala to disorganize to fight against each other mufunemu obwongo era Nsereko nabaga nti mulaba kati sente zikoze bali mu kwekuba yiwo kati obanga tuwalidde sente za Nsereko kwaga mbeti siye kusasula lwaki creating a diversion and division among us the soldiers focus ku Museveni
ne group ye ne government nzino batonjagala kitwale tonjagala sirikira yo tonkola mu video tonvuma twaraganya Museveni boto yagala asimwe tomuvuma tomukola mu video focusinga ku Museveni mulinde luno mufuna nga tuli mu Uganda empya oba toyagala Masaba oba toyagala nuwa muto muleke tomu commenting ako tomuvuma tomoteka blue screen mulinde mu Uganda empya focus ku Museveni kubanga neta chikola emirundi emekajo osanga ba enda ne bali ku platform zaabwe neba basso omuntu nga muntu wanchuka diga olode ku platform zaabwe nga bali mu kuyomba baba defending government yaabwe enfu neba bagabanye bubi bayinenge gye batula mu ne besortinga ne ya atefa balindiro kujja mu ntebe atefa twerumanga ati tunatuka tuli mu kuotegira unakuchi mulwana muli mu kubo temunatuka nga atebe tulwanyisa already bote balwana teberwanyisa njagala ndega platform zinakoberenga bina nibevuga teziriko ni atefa tandiko kwevuma abasubira okujja mbuyinza mutegera unakuchi yes differences zibera una mu nsko Museveni yana differences among us yana differences against his colleagues they had to sit down about sorting issues about bawangula obuyinza video wende mukaba bakome tusinkale kuna ku Sunday sawa bili program ebimuli mbulange Mengo ko tugenda okulukutira mukaba bakomere video wende mweraba